Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Ero tugenda ko mu WhatsApp voice notes zaffe tulabe omukulu waayise ne twagala okubanga tumuyamba katumukuulize tulabe. Hello. Jeba liko mwami kadima. Amanya nze Moses. Sijja kuwulira nnyo wensinzidde naye saawa zino ndi ku sitowa yange nawe newogomyeko mu sitowa ne bw'ojja wawaalamu. Na mukyala wange ye Moolini. Mwami kadima nsaba onnyambe. Moolini anziba. Omwana bw'oyingira enju omukazi oli omwana omuwala ono akwaza akirako abapoliisi akwaza ensawo zonna biki n'akuceekinga akucekera okuva ku sitookisi bw'ozijja mu ngatto nazo aziceekinga kasita akutega amazzi ogenda onaabe ng'alyoka akuceekinga buli kantu waleti biki nze sikyalinako kantu privacy sente tewali kye basaba wakati sikola. Mwami kadima ndi ku buzibu bannange omukazi aceke sente nazibba waliwo ne zenajja nnambye neŋŋamba leero buli kasente kankawandiikeko nnamba emu mpaka 10 bwali bwa mitwalo 2 omukazi yandaga nti era abbyemu akasente sikulinda addamu obusente bubiri nkwegeridde mwami kadima namayanja nankukabogoza munyambe mwogereko ne Moolini bwekigaana kuba sigenda mutwala ku poliisi natandika ntyo biro pakuba binswaza neno gye mbyogerera neekwese munyambe bambi mwogereko n'omukyalo oyo mwogereko naye bwe bigaana amazima gali nti ngenda muleka kuba sina bwe ntandika nze kumwatulira wabula munyambe nsabye mmwe ennamba ye njikuweereza mu meseji awo nyamba bambi mwami kadima mukinkolere bwe munaakinkolera ngenda basiima mwebale tuweereza bannange ayina mayanja abakazi mwabaaki annange kale katulabe katumunoonyeeko wano tulabe kiki Hello. Yabo nkulamusiza mukwano. Kale nkuyingiridde obadde oli bize? Badde ndi bize muko. Nsobola okwogera muko naawe eddakiika emu. Kale wewe muyokka nga lwakwandi ne bakasitoma wano. Ono Moolini? Ono Moolini. Gyebaliko. Kale nawe gyebaliko. Kale Moolini Moses yatutume twogereko naawe? Gwani? Bampita Kadima ndi ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio. Ate buzibu. Kakati Moses ye bbaawo. Atukubiddeko wano n'atunnyonnyola n'atugamba embeera gye muyitamu ewaka. Ensonga ya kumubba. Maama oseseewo. Butaseka wenayaleke kubeera ng'omuntu omusirusiru ate wemba mubba biiti poliisi. Biiti si poliisi naye twagadde kwogeramuko naawe tulabe ensonga engeri ekisobola ogikwasaganya mukwano. Tolina by'ogenda kwasaganya lwa nsonga yandopadde wa maama we wa taata we wa baganda be kati oyagala bava wagenda ku poliisi. Kwegamba akulooperoopye. Yaloopaloopadde. Eky'obubbi tokyegaana nti omubba. Nkyazijjamu nnyo nkyazisokoola. Tokyazisokoola. Ate ennaku zino azikweka wala. Naye nja kuzinoonya. Maama ekitegeeza nkubidde bwereere simu. Otawanidde na bwereere omuntu yenna bw'oba omuzaddemu abaana obwo tebuba bubbi. Buba ki? Kuba kutoola. Anti Moolini lwaki otoola nga takuwadde? Ate zazigaba singa azigaba nandizitodde. Tazigaba? Tazigaba kati azigabe bati gozi butazitoola lwa nsonga. Wuliriza ate nkubidde kumanya. Nkubye kumanya. Bali bakuwasizako ng'olina emyaka 17. Nze ate ndi mukazi bampasa. Oyina emeka? 45. Yakuwasa oyina emeka? 17. Mpulira. 45. Mubuuza amanye waffe. Wangi? Amanye waffe alyoka yafaamirire. Badde sima tamanyiye wamwe. Mubuuza amanyi n'ekkuba erigenda lyalyoka yafaamirire. Tovuma tukozese olulimi olulungi. Naye tasobola dukozesa lwa nsonga ate naawe mba kulabako. Kakati mugambe. Ekiro aba akomawo. Amakinge sure aziteeka kumpi wendaba. Naye kakati abaana bakubira kifaananyi ky'okuba ng'obbaawo abaana olowooza bo bagenda kubeera batya? Atazira za taata waabwe sibye za neighbor. Omwana kasabba omugaati mu nnyumba yo nga tagudde wa neighbor.
akitegeeza abatakuta nabatakuta kati mmoze mugambe buli lwanyuka afubenga bwasobola mpengayo 10 nawe aba takisobola naye kakati ino kuluno mbadde mulekeramu enkyasireka amuwadde Maureen yes mpulidde ongambe oli ku mulimu ongambe olina bakasitoma awo bwezookola tezikumala yegwe naye kasajja gwe lwaki omanyira nomalako emirembe sikumalako mirembe naye njagadde twogere bwogezi sitonja samira naawe twogera naawe twogera ku ki twogere ku bya ssente kuba omusajja akubya alaaja n'akasente k'okukabba kiba kibi olina mwannyoko atali mubbi nkuddemu ki maama olina bannyoko nga tebabba basajja omumuwe aleke kumubba kale naye ekyokola kibi manyira va ku ssimu yange owulidde mugamba ate naye leero tadda Mayanja Beauty Farma kukabuguza Kintabuli ky'omuziki olina ebisasa n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga okay webityo bwebiri omuwulidde omukyala alabika tagenda koma kati okubba bbaawe kale BFM Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haji abalungi mwe bali kutuweereza namwe okuwuliriza haji kituufu amanyi kasule Rashid ngambera kabowa naye omwana mulenzi oyo naye mmunenyamu ekintu kimu mu banka esente aziteeke mu banka wana wakajjawo nezimumala oli nga ne bw'aba atoddeko nga bw'agamba nga tekimu haji ndooza haji ndooza buno obutono bwadda nabwo waka omukyala ayinza okuba bw'atwala kakati era bw'aba ajja na buto ekyo takitwala nga kikulu amubbe si kumubba lwaba atolako aleete butono mala naye nga te omusajja naye ansobedde atya nnyo omukazi hajati wuuno salamu alaikum waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kale hajati amanya jati namponyiwa nekabowa oyo omubbi teyali muzaddemu n'abaana bawera nange neewuunya abaana bajja tujonesa wano wagabiga akamala wano tubba abaana bajja kujonesa omwana mulenzi ate omukyala yeyongereyo obubbi bwennyini bwankukunala bw'atoola katoolako webale nnyo hajati namponye ne haji mwebali ddala mwami Samo J webale kubanga owuliza BFM Hazman webale kubanga oli ku BFM ekindabu ky'omuziki nziramu bategeeza na Sazmonica yafiiriddwa jjajja w'abaana be ampeereza akameseji wano lwomwami Livingstone Waswa abadde abeera Nalumunye Bandwe yafudde abikira abantu Benateete Mukinaawa Jomayi Mutundwe n'ebyalo ebirinaanyeewo kitalo nnyo na Sazmonica Mukama Katonda abeere nga abagumya nze Kadima Namanja ne Kabogoza musule bulungi mweraba